Agulumizibwenga nnyo Ayi Katonda, atenderezebwenga awenga ekitiibwa. Amawanga gonna gamusinze nga sinzira dda mu butonzi bwago mwe yagatondera, kubanga bwe kyali lubereberye ddala bw'ati bwe yagereka kibe na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe ddala nga weewaawo. Abange mmwe abantu ba Katonda bali mu nsi ye, bulijjo mutambulenga nga mufumiitiriza. Olunaku lulikeeranga mu nnyindo zo bapakiddemu ppamba, era nga tokyasobola kubaako kintu na kimu ky'oyinza kwogera wadde okukola. Kale nno buli kyonna ky'okola fumiitiriza olunaku olwo. Sembeza nnyo olunaku olw'okubeera ng'omukono gwo kati bagukusitulira busitulizi, okugulu kwo bakukusitulira busitulizi, nga tokyayina ky'osobola kugamba, nga naawe okukuteeka basalawo busazi, ggwe gyo takyasobola kweyamba wadde akantu n'akamu. Ekitundu ekyo mukyerabira nnyo, naye ng'ate buli ali ku nsi atambula, ekyo ekitundu ky'obulamu ky'aba asemberera okutuukako. Kale bulijjo mbagamba nti mufeeyo nnyo okufumiitiriza olunaku olwo. Kibayamba okulongoosa n'okutematemamu ebyo bye mukola bisobole okusaanira n'okujja obulungi mu kiseera ekyo. Mbaagaliza okuluŋŋamizibwa okulungi nga muwulidde olutambi luno, era mweteeketeeke. Byonna byonna by'okola fumiitiriza olunaku lw'okubeera nga bamaze okuteeka w'otakyasobola ggwe kwejja oba kwenyeenya. Kubanga kya mazima buli ali ku nsi kuno ekyo ekiseera kimusemberedde era kyalindiridde okuddako. Tamanyi oba kyalwaleero oba kyankya oba kyakaseera kikonna akaddako, naye nga buli omu akirindiridde. Bye tukola byalibadde birongooka nnyo singa tufumiitiriza ku lunaku olwo. Abange mmwe abantu abali mu nsi eyakolebwa nannyiniyo, mufumiitirize nnyo ku kaseera ako. Mbaagaliza ekiseera ekirungi eky'okufumiitiriza obulamu bwammwe obuliwo n'obujja. Beere bulungi, gulumizibwenga nnyo Ayi Katonda, tenderezebwenga awenga ekitiibwa. Amawanga gonna gamusinze nsinzira mu butonde bwago, bwe kyali olubereberye bw'oti bwe wagereka kibe na kaakano emirembe n'emirembe ddala nga weewaawo.